Webukeeredde enkya leero ng'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba ate amaze okukkiriza amateeka His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ge yamuwa ag'okukola okuzzaayo ssente obukadde 5 ag'okukkiriza ebyo byonna ebyamugambibwa okwetondebwa bannayuganda n'okulekulira ekifo ky'obwa commissioner ekyali kimuweereddwa omukulu His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Twongera bajjukiza n'obategeeza abantu baffe nti Mwami Museveni, Mwami Yoweri Tebukabulwa bukyanga alowooza nti ebintu byakutambula butambuzi bwe bityo ate agenda kakasa nti President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yajja ne strategy, yajja ne mission entuufu bannayuganda gye baali balinze, gye baali banoonyeza omuntu ow'enjawulo okumala akabanga ak'enjawulo naye nga tannafunibwa. Ne kaakati President ensonga azitambuliza ddala nga bwe zirina okutambula. Era tuli basiimu nnyo, tuli beeyanvu nnyo ku bigenda mu maaso kubanga bye bitwala eggwanga lyaffe era bye birina gye biriza. Naye munnaffe najja n'agamba nti okulonda yabadde firimu. Okubanga okulonda yabadde firimu, tusooke tutunuulire nti firimu eno yavaawa ku kufa kwa Sseggirinya. Tugambe tuliba tuli awo nga Sseggirinya akonkona ku miryango ewaffe nti abanga enzuuno nkomyewo firimu ewedde. Kubanga firimu temubeeramu kufa kwa ddala. Era yafudde mu firimu ojja kwesanga azze ku stage azannyi. Kakati ogamba otya nti okulonda kwe Kawempe yabadde firimu ng'ate gwe twabadde tujjuliza ekifo yagendera ddala. Era bwe kiba nga National Unity Platform bazannyi ba firimu, Mathias Mpuuga Nsamba kitegeeza naawe tobeeranga koloopu mutuufu kubanga oyagala nnyo okutta legitimacy ya His Excellency Bobi Wine ne effort ye. Naye ng'ate omwo mwe mwayita obwaloopu bwo. Nga ne bwe wagenda mu America juzi weeyanjulayo nga former leader of opposition. Nga ne ku bibbayoyo ku mikutu emikwanira wala kuliko former leader of opposition. Oli leader of opposition wa firimu. Oba obwa leader of opposition bwe bulina okubeera obutuufu. Ng'okuva lwe wavaawo yafuuka firimu. Mpuuga alina amagezi ga make-up. Nga bw'olaba abawala be balina obulungi bwa make-up. Omuwala omulungi wa make-up asobola okukulowoozesa nti asinga omulungi wa nnakyo obulungi. Naye omala mumuyiwako bbaafu y'amazzi oba kumuteegereza ku makyanga y'akazuukuka n'omanya nti bulijjo wawasa nnangajja oba bulijjo obeera ne nnangajja. Kakati ye Mathias Mpuuga Nsamba. Bulijjo tulowooza mugezi. Bulijjo tulowooza mutegeevu. Ng'era ne bw'ayambala essuuti n'anyuma. Ogamba laba omusajja ali representable. Kumba amagezi alina ga make-up yeetaaga okukanikamu okutereezaamu ensi okukitegeera. Nti ono omusajja bulijjo si mugezi kubanga omuntu alimu ku magezi era alimu ku nsa. Toyinza kugamba nti bano baba badde mu kuzannya firimu kyokka ng'ate okulonda kko kwagenze mu maaso. Ate nga ne paalamenti yennyini mw'otudde alondeddwa mwagenda okujja tugambe walondebwa ku firimu oba eyo otuddeyo ng'omuzannyi wa firimu kubanga ennyumba yo yennyini yalibaddeko kansala, yalibaddeko chairman, yalibaddeko mmeya, naye ennyumba mwennyini mw'otudde nga waliwo munne yafa n'agifuluma naye ng'ekifo we yali atuula kirina okujjuzibwa ate n'okeera n'okola statement nti bano baabadde mu kuzannya firimu. Tujja kuba tuli awo nga Sseggirinya akonkonye bino bya firimu egenda kuggwa. Era bonna ababifiiriddemu tujja kuba tuli awo nga bakomyewo bino bya firimu bigenda kuggwa. Era oluvannyuma lw'okukiraba nti eno firimu kakati gwe ogenda okufuna $10 million wagenda ngaani ng'omu ku bazannyi ng'omu ku badirector. Mukulu Mathias Mpuuga Nsamba nakugamba bw'oba tosobola kwesaasira saasira abaana bo. Abaana bo abamu gye baasomeranga ng'okyali loopu nakati gye bakyasomera abaana babayeeya.
abaana babajerega nti kitammwe wammwe omubiri gwe tegwenkanankana na ntegeera ye era anyuma nnyo oba abeera mugezi nnyo singa abeera asirise busirisi kubanga engoye zimunyumira obuzibu kwe kuvaamu ekigambo kyonna nakugamba Mpuuga ebiseera ebisinga nti eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala naye gwe bw'olowooza nti buli kimu ogenda kikomentingako bw'olowooza nti buli kimu ogenda kiriyakitingako ojja kwesanga olidde kazambi kubanga oyagala nnyo okulozaako omuntu ayagala ennyo okulozaako n'okkomberera buli kyaba alabye ayinza okuwunzika ng'atesitinze kazambi Mpuuga ogenda kulya kazambi lwa Kyagulanyi n'okwagala okwepuula omugezi nti buli kimu okimanyi okirinako idiya era ebyobukulembeze biri mu ngalo zo gwe asinga okubitegeera katimbuulira ku byonna ebyagenze mu maaso ekawempe n'ekifo ekyabadde kirina okujjuzibwa nga waliwo omubaka omu eyakivaamu kati firimu yabaddewa era ŋŋambe nti Nalukoola tajja kulayira kuyingira nnyumba ya ggwanga ennyumba ya ggwanga yafuuka y'abazannyi bw'eba ennyumba y'eggwanga yafuuka y'abazannyi then gwe omu ku bazannyi gwe ki ekikulowoozesa nti oli siriyasi ate mu bantu abatali siriyasi ate ng'okyayagala okusigala ng'otudde mu bantu abatali siriyasi Mpuuga amagezi gaba ga mitwe si migejjo amagezi gabeera ga mitwe si myaka ekituufu mba nneekoza bwe sikkiriza nti olina ky'osinza His Excellency Bobi Wine myaka na bussiru emyaka n'obussiru ebyo byo obimusinza naye onyuma nnyo ng'osirise n'otuula wali n'olengerwa bulengerwa otherwise tuswala ali representable kumba amagezi ayina ga make-up yeetaaga okukanikamu okutereezaamu ensi okukitegeera ti ono omusajja bulijjo si mugezi kubanga omuntu alimu ku magezi era alimu ku nsa toyinza kugamba nti bano baba badde mu kuzannya firimu kyokka ng'ate okulonda ko kwagenze mu maaso ate nga ne paalamenti yennyini mw'otudde alondeddwa mwagenda okujja tugambe walondebwa ku firimu oba eyo otuddeyo ng'omuzannyi wa firimu kubanga ennyumba yo yennyini yalibaddeko kansala yalibaddeko chayimaani yalibaddeko mmeya naye ennyumba mwennyini mw'otudde nga waliwo munne yafa n'agifuluma naye ng'ekifo we yali atuula kirina okujjuzibwa ate n'okeera n'okola statement nti bano baabadde mu kuzannya firimu tujja kuba tuli awo nga seggirinya akonkonye bino bya firimu egenda kuggwa era bonna ababifiiriddemu tujja kuba tuli awo nga bakomyewo bino bya firimu bigenda kuggwa era oluvannyuma lw'okukiraba nti eno firimu kakati gwe ogenda okufuna $10 million wagenda ngaani ng'omu ku bazannyi ng'omu ku badayirekita mukulu Mathias Mpuuga Nsamba nakugamba bw'oba tosobola kwesaasira saasira abaana bo abaana bo abamu gye baasomeranga ng'okyali roopu nakati gye bakyasomera abaana babayeeya abaana babajerega nti kitammwe wammwe omubiri gwe tegwenkanankana na ntegeera ye era anyuma nnyo oba abeera mugezi nnyo singa abeera asirise busirisi kubanga engoye zimunyumira obuzibu kwe kuvaamu ekigambo kyonna nakugamba Mpuuga ebiseera ebisinga nti eddagala ly'endwadde ezisinga butamira ddagala naye gwe bw'olowooza nti buli kimu ogenda kikomentingako bw'olowooza nti buli kimu ogenda kiriyakitingako ojja kwesanga olidde kazambi kubanga oyagala nnyo okulozaako omuntu ayagala ennyo okulozaako n'okkomberera buli kyaba alabye ayinza okuwunzika ng'atesitinze kazambi Mpuuga ogenda kulya kazambi lwa Kyagulanyi
n'okwagala okwepula omugezi nti buli kimu okimanyi okirinako idea era ebyobukulembeze biri mu ngalo zo gwe asinga okubitegeera katimbuulira ku byonna ebyagenze mu maaso ekawempe n'ekifo ekyabadde kirina okujjuzibwa nga waliwo omubaka omu eyakivaamu kati firimu yabaddewa era ŋŋambe nti Nalukoola tajja kulayira kuyingira nnyumba ya ggwanga ennyumba ya ggwanga yafuuka y'abazannyi bw'eba ennyumba y'eggwanga yafuuka y'abazannyi then gwe omu ku bazannyi gwe ki ekikulowoozesa nti oli siriyasi ate mu bantu abatali siriyasi ate ng'okyayagala okusigala ng'otudde mu bantu abatali siriyasi mpuuga amagezi gaba ga mitwe si migejjo amagezi gabeera ga mitwe si myaka ekituufu mba neekoza bwe sikkiriza nti olina ky'osinza His Excellency Bobi Wine myaka na busiru emyaka n'obusiru ebyo byo obimusinza naye onyuma nnyo ng'osirise n'otuula wali n'olengerwa bulengerwa otherwise tuswala